ku kyalo kire ekiri mu ggombolo emyanzi mu disitulikiti Kasande wali abafumu Joseph Salim ow'emyaka n'omuno ne Regina Maliza ow'emyaka 68 nga bano bali era nga balabirira faamu ya mukama we Frank Lukwago. Salim ne mukyalo nabo baliko abantu abalala bali bakozesa nga bali bavubuka era nga basula ku kyalo kino. Ku ntandikwa y'omwezi guno Sali yasangibwa nga attiddwa n'omulambo gwe ne gusulibwa mu nnimiro, wabula abatuuze banoonya Regina mukazi we nga talabikako okutuusa oluvannyuma lw'ennaku eziwera buli yasangibwa nga aziikiddwa mu nnimiro ku kyalo ekiddako eky'ekalama. Okuva olwo poliisi ebadde ku muyigo ogwabadde mu kutuusa lyakutte Giwali Nakavuma okuva ekimanya Masaka ng'alameka kigozi omwogezi wa poliisi mu Wamala Region bw'annyonnyola. Okunoonyereza kwe tuliko kati oba okukwatibwa kwe kutuyambye nnyo ate okugwira ddala mu buufu eri abo abalina ddala omukono mu kikolwa kino. Ng'okunoonyereza kugenda maaso abavubuka abalala okubadde Kasumba Babangida emyaka 16, Medi Nsereko amanyiddwa nga Bamo, Kole Namyano emyaka 1 ne John Yamulemi emyaka 3 nabo bakwatiddwa. Bano poliisi bazizza ku kyalo ne bagiraga engeri gye balukamu olukwe gye batta bakama baabwe n'okukweka ebizibiti mu nnimiro eri ekalama eno gye bateegera Regina nga nnyuka kawungeezi ne beefuula bagenda nayeka ne bamutta. Ne mujja wano saawa zaalinga mmeka? Ng'emu kitundu gwe ng'oli naye okutuuka wano mwatuuka mutya gwe n'omukyala era nga muzze kukolawo ki wano? Mwali mugenda waka kati olwatuuka wano bamutisa ki? Yani download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.